kakati olwaleero phrases ekibuuzo ng'ogamba nti bakansala ba Nuupu balwanyisa Lukwago abaffe ansa gye nnyinza okuwaawo kugamba nti nedda kubanga Lukwago ne city executive ye baatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekibuuzo kiri nti nedda. Olwaleero wakati nga waliwo embeera nti abantu obulamu bwabwe 32 n'omusobyo baafiira mu kiteezaawo. Olwaleero bannakampala buli wootuuka osanga hipu ya kasasiro. Hipu ku kkubo wa mu myala wa wonna. Bannakampala balakyali mu mbeera eyo. Nti olwaleero Kampala City Council Authority erina enteekateeka ez'okugula ettaka wegenda okuteeka kasasiro naye nga buli we baagala ogenda okugula ebibuga oba authorities eziri ozigaana n'ebirala nga ekibuga tekirina plan whatsoever. Speaker ayita extraordinary meeting okulaba kiki ekigenda okubawo mu kibuga kubanga kino kibuga kya ggwanga ekikulu. Otegeera? Yes. Adimandinga city executive eweeyo report ku nsonga ezo batuuseewa abantu bameka abaafa ani avunaanyizibwa nteekateeka ki gye balina eri kasasiro abantu abali ekiteezi balagawa abantu abali ekiteezi abamu ennyumba zaabwe gavumenti yazibagobamu erina nteekateeka ky'okuzibaddiza kyekigenda mu maaso egenda kubaliyirira ettaka egenda kutwala lya bwereere. Lord Mayor ne executive ne bajja mu kanso nga banjalangala. Kakati wakati mu kusoberwa n'okwo ate abayaayi ne bayingira kanso okutaataganya bakansala. Programs ze basimbire kuli abo bakansala ne Lord Mayor waako. Nenkuwa ekyokulabirako nti Lukwago ddiru project yonna okuyita mu Kampala batajjagadde tesobola kutambula. Bwe yajja Lukwago yajja alina ekiruli n'akuba kampani yali eyaffe ey'abaana abafa abaana ba Buganda eyali ewa bannayuganda emirimu nga baffe baawana mu Buganda Itoda n'agikuba n'agisaanyaawo. Era ne salwaleero olaba nti entambula ya taxi n'emirimu mu kampani nga Itoda bwe yalingawo teddangawo. So Lukwago nga ye ekyamazima President Museveni alina okugjawo kati nga bannabyabufuzi kati nga Lukwago ne bakansalazi esalwaleero ng'olaba nti abantu bakafa abantu abasomye mu 30 ab'ekiteezi nga mukyali mu katemba w'okulwana okwagala okwekuba obutu era eyasitudde akatebe singa akakubye kansala n'amwasa omutwe tetumanyi nti ati sisitewolo naye wali afudde ne bali mu katemba. Kasasiro alinga kasasiro fenge enyale mu government Museveni yalirizinga obuwumbi 16 weebuli bulinze kugula ttaka naye baganyi n'okunoonya ettaka baganyi nti ettaka tukanyiza lirino tuliguze wano niyo bulirambo waliwo eri emukono baaliganye ogera oli nti waliwo eri eri ebusukuma baaliganye naye nga ssente weeziri naye ng'essawo lwaleero bw'otunuulira entuumu za kasasiro eziri ku buli makubo mpitirivu. So nze mbadde ndowooza nti bano nga bakyali mu katemba twali badde ngaffe bannayuganda naddala bannakampala tubaako kye tukola oba oli awo Balukwago banaateekamuko ku maanyi oba kasasiro yena tumuyole nga tumuyiwa wali ewakaliga ewuwe kubanga ewuwe tewali na kasasiro okuleka wano awakyama wano ne wali ku meya Erias Lukwago Road ndaba wonna wali kiriya. Nkakasa teri ajja kwagala kasasiro kumuteeka mu kitundu kyo ba district ye kubanga we twagendako wano ekiteezi naliyo nze mwennyini era bannange mikwano gyange abali ebweru bakyewuunya nti kasasiro attaati abantu naye nga ate twavaayo dda ntubalaga abantu batya bayinza okukola ssente mu kasasiro. Amazima kasasiro ssente za bizinesi etandikira waka obucupa n'obwawula izo ssente omwana n'asoma. Kyenja okusaba mukulu Lukwago wamu ne cabinet wakuba kati bataddemu okulwanira obuyinza kitegeeza nti bavudde ku mulamwa kwe kuvaayo okulaba nti kiki kye bayita value addition kye tuyinza okugatta mu bintu ebyo ebiyinza okukosa eggwanga. Entale ezo tazitandise leero aranise Wanyana ne banne nga bajjamu Erias Lukwago Obwesige be baalinnya ku mmeeza era ne kimuyambako kuyingira kye kyamuyambako kuyingira parliament. Abamu ku bannaffe muganda waffe bayise kifeesi abagenze mu kanso omu kubo ye mukuumi wa Lord Mayor era bamanye emmotoka ya Bulaka ebeera emabega w'emmotoka ya Lord Mayor driver waayo ye mukuumi wa Lord Mayor eyabadde ne muganda waffe omu yabadde mu kasaati akeeru wa wano kyebanga era bamanyi abantu abadde batambulira ku Ssejjirinnya omwana oyo kwabadde atambulira era entalo zonna ezibeera mu Lord Mayor babadde babeerako. So bino ebikolebwa Lord Mayor ali mu kubuzaabuza bannayuganda kubanga toyinza kukwata lipooti n'ogitwalira kusase
nga kanso mwotula era gy'okulembera terina kye Elias Lukwago ajjuddemu obubadde bungi yamanyi nti bw'anaakaba yayiba nzita ng'abantu bamwongera ebisanja abantu ku luno tulabuse ekisooka yatuulira abavubuka nze siwulirangayo omuvubuka yenyumiriza mu Elias Lukwago nti oba yabawa emirimu ate nga buli tenda agirinamu omukono naye abavubuka bali eyo bakaaba ate nga muno omulembe gw'abavubuka Elias Lukwago awummulemu lwakuba bannabyabufuzi abasinga tetukkiriza kuwummula naye awummulemu omulala akwate ku nkasi obubbi obufembegedde mu Uganda ne mu Kampala buva ku bbula lya mirimu abavubuka tebalina mirimu naye bo bakitwala nti emirimu balina giwa baŋŋanda kugoberera kalandira ng'ate abantu yakozesa abantu wano mu kalulu abavubuka nange bemmanyi abavubuka n'abasuubiza emirimu ne ssente teyabawaayo wadde n'ekikumi. Enefik Media. Mwe abali mu nsonga ezo ennyo nu bakansala no balwanyisa Lord Mayor Salome Elias Lukwago. Kale neyanza nnyo owekitiibwa moderator kakati kanyambeko gwe oba oli awo n'abantu abalala bali wano n'abatulaba abatamanyi kanso zino bwe zitambula. Bwe tumala okutuuka mu kanso tubeeramu n'ebiwayi bibiri oba bisatu. Tubeeramu ne kye bayita kanso ebeeramu bakansala bonna abavudde mu byalo ebyenjawulo okukiika ku ggombolola awo. Ne mubeeramu ne kye bayita meeya oba political head era nga meeya yabeera ne kye bayita executive committee. Kakati ekiwayi ekyokusatu kye bayita technical wing oba ekirimu ba executive director bw'egyewaffe ne Nansana kibeerako ba town clerk yabeera accounting officer w'eggombolola w'ekibuga owa city era ebintu ebyo byonna yaba akwasaganya ku ebyo ebyokutambuza implementation yateeka mu nkola ffe abakulembeze abalonde bye tuba tuteeseza ku lw'abantu baffe. Kakati buli kiwayi awo kiba n'omulamwa era kiba n'obuvunaanyizibwa bwe kirina okutuukiriza nti olwaleero kanso etuula omulundi gumu kyova olaba nti kanso etuula omulundi gumu mu myezi ebiri okuggyako nga waliwo ensonga ey'amaanyi tewandiise emergency kanso ng'etuula esobola okujja naye kanso at least okusinziira mu local government act mutuula omulundi gumu mu myezi ebiri kitegeeza mu mwaka mutuula kanso zimeka. Njagala otuuke ku kinyusi njagala okulambulira kubanga abantu baffe balina okutegeera. Kakati bwe tumalirizaawo kanso bwekonviininga ebeera n'omukulembeze waayo era abeera sipiika nga bulaba paalamenti ne kanso ebeera ne sipiika nga ye mukulembeze waayo. Kanso buli kintu kyonna kye yeetaaga okumanya ku biki ebitambula mu area eyo yonna yonna ebibuuza political head oba gwe bayita meeya ne executive ye tuli fenna naye bali abandaba bo bawuliriza. Kakati bwe tumala okutuuka awo tutuuka ekiseera nga buli kintu kyonna ekibuuzibwa mu kanso owekitiibwa meeya kye kimuweesa executive eno eriko baminisita tikubeerako minisita akwatagana ku works and technical services ebyenguudo n'ebizimbe ebirala byonna, waliwo minisita akwatagana ku education, waliwo minisita akwatagana ku byobulamu. Kati nga buli kibuuzibwa abatuuze mu kanso oba abakiise executive eno erina okubeera nga eri ready okukyanukula nga yakolaganye ne technical wing. Kakati olwaleero phrases ekibuuzo ng'ogamba nti bakansala bannuupu balwanyisa Lukwago abaffe ansa gye nnyinza okuwaawo okugamba nti nedda kubanga Lukwago ne city executive ye baatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekibuuzo kiri nti nedda. Olwaleero wakati nga waliwo embeera nti abantu obulamu bwabwe 32 n'omusobyo baafiira mu kiteezaawo. Olwaleero bannakampala buli wootuuka osanga hipu ya kasasiro, hipu ku kkubo wa mu myala wa wonna, bannakampala balakyali mu mbeera eyo nti olwaleero Kampala City Council Authority erina enteekateeka ez'okugula ettaka wegenda okuteeka kasasiro naye nga buli we baagala ogenda okugula ebibuga oba authorities eziri ozigaana n'ebirala nga ekibuga tekirina plan whatsoever. Speaker ayita extraordinary meeting okulaba kiki ekigenda okubawo mu kibuga kubanga kino kibuga kya ggwanga ekikulu. Otegeera? Adimandinga city executive eweeyo report ku nsonga ezo batuuseewa abantu bameka abaafa
ani avunaanyizibwa nteekateeka ki gye balina eri kasasiro abantu abali ekiteezi balagawa abantu abali ekiteezi abamu ennyumba zaabwe gavumenti yazibagobamu erina nteekateeka ky'okuzibaddiza kyekigenda mu maaso egenda kubaliyirira ettaka egenda kutwala lya bwereere road mayor ne executive ne bajja mu kanso nga banjalangala kakati wakati mu kusoberwa n'okwo ate abayaayi ne bayingira kanso okutaataaganya bakansala tewabalayo ku mawulire kubanga buli lwoyingira mu kanso nga toteekeddwa kuyingiramu you are not a member of the council neither are you in the gallery obeera intruder wabadde oyagala bakansala baleme kwerwanako kakati kitegeeza Mami Erias Lukwago akomyewo ne butakitiki bwe obw'okubuzaabuzanga bannakampala kubanga abantu bwe babagambye nti owaaye tuwe ripooti gwe ripooti giteekewo kakati bo basigale nga balwana nga bw'ogamba naye baba bakyalina ensonga gye baliko kitegeeza bakansala bali ku mulamu omutuufu n'ebingi ebibaddengawo lwaki kuluna amaanyi anti ku luno nga ki ekibaddewo Mami Erias Lukwago tugende mpola Mami Erias webale nnyo olesa enguudo Mami Erias Lukwago bwe baali nga KCCA executive political technical wing emaze okusalawo nti enguudo eziri mu Kampala zigenda kukolebwa ku miwendo egyawaggulu ennyo yasimba ne Nakokongo ng'agamba nti nedda tuteekeddwa okuteesa ku mbeera eno era kanso nejja neteesa n'ebikyamu ebyali mu bubbi obwali awo bugenda okukolebwa ku nguudo z'omu Kampala ne butegerekeka lipooti n'azifuna kakati olwaleero ekintu ekirimu n'obulamu bw'abantu Mwami Lukwago tayagala kwanja lipoota mu maaso g'abatiise baziteeseeko baveemu n'ebiteeso resolutions kubanga kanso byeteesa resolutions eziva mu kanso eri technical wing gye nagambye zeyina okutambulirako so tetambulira ku resolutions za meeya ng'omuntu kakati Mwami Erias Lukwago kujja nga atugamba nga bwogambye nti alina byakweka mu lipooti eyo yensonga lwaki tayagala biveeyo bibeere discussed tuli fenna ngera bola Mwami Museveni waleeta cabinet ne bako ebintu byeleeta naye nga birina okutuuka ku mukisewo omuntu ali mu parliament ebiteeseeko ngenda komawo obudde bugenzi kangeri omukulu Bwana Erias Lukwago amwogerako kemabegako ku nsonga ezimu tukitwale nti alabika emirimu kati kimuyinze era ekibuga ssebo Lukwago ekibuga kyamulema dda naye lwakuba nti bannayuganda naddala bali mu bibuga nga Kampala bubamala galonda buli we tugenda mu kalulu bwe kati bubalonda bulunzi naddala abavuganya gavumenti banga Erias Lukwago ebisanja byakulembedde Kampala ebina olabira ddala nga tewaliwo tafaali nali muli atadde ku kibuga ojjukire yavaayo n'agamba nti ekitiibwa kya Lord Mayor twakiyiwamu amazzi ate bakiwamu amazzi naye kyasigalawo kyasigalawo ate Lord Mayor ne bakansa tebalina buyinza nali wano ne nkugamba nti waliwo puroguramu ze basimbire kuuli abo bakansala ne Lord Mayor waako nenkuwa ekyokulabirako nti Lukwago ddiru projekiti yonna okuyita mu Kampala oba tajjagadde tesobola kutambula bwe yajja Lukwago yajja alina ekiruli n'akuba kampani eyali eyaffe ey'abaana abaffe abawana ba Buganda eyali ewa bannayuganda emirimu nga baffe bawano mu Buganda Utoda n'agikuba n'agisaanyaawo era ne olwaleero olaba nti entambula ya taxi n'emirimu mu kampani nga Utoda bwe yalingawo teddangawo so Lukwago nga ye ekyamazima President Museveni alina okugjawo kati nga bannabyabufuzi kati nga Lukwago ne bakansalazi essaawa lwaleero ng'olaba nti abantu bakafa abantu abasomye mu 30 ab'ekiteezi nga mukyali mu katemba w'okulwana okwagala okwekuba obutu era eyasitudde akatebe singa yakakubye kansala n'amwasa omutwe tetumanya nti ati Sisitewolo naye wali afudde ne bali mu katemba kasasiro alinga kasasiro fenga enyale mu gavumenti Museveni yalirizinga obuwumbi 16 weebuli bulinze kugula ttaka naye baganye n'okunoonya ettaka baganye nti ettaka tukanyiza lirino tuliguze wano niyo obulira mbu waliwo eri emukono baaliganye ogera olira nti waliwo eri eri ebusukuma baaliganye naye nga ssente weeziri naye ng'essaawa lwaleero bw'otunuulira entuumu za kasasiro eziri ku buli makubo mpitirivu so nze mbadde ndowooza nti bano nga bakyali mu katemba twali badde ngaffe bannayuganda naddala bannakampala tubaako kye tukola oba oliawo Balukwago banaateekamuko ku maanyi oba kasasiro yena tumuyole nga tumiwa wali ewakali g'ewuwe kubanga ewuwe tewali na kasasiro okuleka wano awakyama wano
ne wali ku meya Elias Lukwago Road ndaba wona wali clear ne kyetaaga nga buli alina kasasiro kwa tubuliddwa we tumuteeka buli omu akwate kasasiro nga agenda okukola e Kampala amuteeke wale wa Lukwago ku kikomera yo government yayitera abantu kiteza jjudde ati kakati gwe mulimu gwa road mayor ne bakansalazi ogwa executive director ki byonna era kulaba nga ekibuga emirimu gitambula bulungi nnyo nga abantu babeera mu kibuga ekiyonjo executive director tunanya road mayor Lukwago kati gwe tuliko ate mbuzi executive director yakola ki bonna Lukwago ne executive director ne ba ministers bonna bannayuganda babatunuulidde okulaba nga babeera mu kibuga ekyeyagaza naye buli omu alina omulimu gw'alina okukola goza lwaki bakansala tebalumbye executive director oba lwaki tebalumbye ba minister balina kulumba ono bamugambe bane kasasira asusse kasasira buli luguudo lwonna lwonna kasasira awambyewo akati bo oyagala bakole ki lwaki gwe bakaka so nze ndowooza President Museveni atuyambe bw'abanga ekibuga yakikutulakutulamu n'aleeta executive director n'aleeta minister wa Kampala ekyamazima tuteekeddwa eno political gundi eno bagita political side y'ebyobufuzi erimu Lukwago ne bakansala eveewo eveewo tumanye nti kati obuvunaanyizibwa kwakati abannayuganda babuzaabuzibwa eve tumanye nti Kisaka yavunaanyizibwa ku Kampala naye kakati sayera abantu babuzaabuzibwa kasasiro ani alina okuyola kasasiro abantu bagala Lord Mayor bakansala bamugamba owaye tutuuseewa agamba temumpapya okiwulira bwe tudda ku Kisaka agamba birina kuva eri mu authority bijeno mu bakansala babiyise tulabe ettaka bwe tuli kugamba abantu bali confused neyanze kangende omukulu kansala okusookera ddala njala kutegeeza njala kutegeeza bwana Kagame si kituufu kyayogedde nti Elias yakuba yutoda teweeri omuntu eyakuba yutoda okugifulumya yali mukyala Jennifer Musisi ng'akolera ku biragiro bya Kuteesa kubanga Kuteesa yali ayagala kuleeta baasi za Pioneer kimale nyalo mutegeeza deal already yaliwo neyanze kwa Musinguzi Samuel mukulu kangende wa kansala neyanza siwo Lord Mayor mdoze mu January yawandiikira executive director ebbaluwa ng'amubuulira ku kiteezi nti kasasiro ekiteezi alabika ajjudde twetaaga okufuna ekifo ekirala wabanga yakinotisinga ebiseera ebbanga eri emabega mu January kati nekigwawo guno obudde okyanenya Lord Mayor ekirungi nze ompisi wa bikolwa ate eddala nga kituufu omanyi tulina ebintu bye tuwakanya ng'abantu ab'ebikolwa Lord Mayor bamusibatayi abo sijja kulimba tebalina kye bagasse ku ggwanga ayinza okuba nga nakyagasseeko mu white collar naye we tutunuulira emabegako wali ntunuulira Aginasa Ssebaggala oyagamba nti buli muntu agende n'akaveera ewaka ebintu byonna byonna byali bitambula buki bulungi ffe twavaayo nga kansala Mbirisimu ow'ebikolwa emabegako era abangoberera ne tugamba nti kasasiro bugagga ekituufu ekintu kyonna kyonna olaga nti kirina ssente zekivaamu n'abantu bennyini bavaayo ne bakifuula ki omulimu kuba woba otunudde just kuvaayo kusomesa bantu butya kasasiro oyo bayinza omumugyamu ssente ate nga nze mwennyini kamwa koogera nakibalaga ne bakiraba nti kasasiro tumugyamu amanda ng'eryandose olitunda nusu 10 kasasiro oyo gwolaba just kuyigiriza bantu nti kasasiro ono tumusunsudde tutya kasasiro ono avunda tumutadde tutya emabbali akaviira tukasunsudde katya ebyatika tubitadde tutya emabbali ebyopapula tubitadde tutya emabbali amakulu byonna naye tunaabiteesa ne tugula ekifo naye nga tetulaze value addition gye tuyinza okujja mu kasasiro yengeri yokayoka kuba ensi ekula tedda mabega ate nga fe tuvuddeyo ne tubibalaga naye obuzibu balina tebatuwadde mukisa ng'ate tulina kye tubalazeeko balina okujja ne batuwa omukisa ffe nga balina ebintu bye tukola ddala nga biva mu kasasiro ng'ate birabirwako nkakasa tujja kukyusa eggwanga lyaffe Uganda kuba nkakasa teri ajja kwagala kasasiro kumuteeka mu kitundu kyo ba district ye kubanga we twagendako wano Kiteezi naliyo nze mwennyini era bannange mikwano gyange abali ebweru bakyewuunya nti kasasiro attatya abantu naye ng'ate twavaayo dda ne tubalaga abantu batya bayinza okukola ssente mu kasasiro amazima kasasiro sente za business etandikira waka
obucupa n'obwawula zo ssente omwana n'asoma. Kyenja okusaba mukulu Lukwago wamu ne cabinet wakuba kati bataddemu okulwanira obuyinza, kitegeeza nti bavudde ku mulamwa, kwe kuvaayo okulaba nti kiki kye bayita value addition kye tuyinza okugatta mu bintu ebyo ebiyinza okukosa eggwanga. Butya abantu bayinza obbijja mu ssente, butya abantu bayinza obbikozesa. Nkakasa yali badde akwata ekikutiya n'akisuula mu mwala, wanaamanya value addition tajja kukisuula mu mwala, ajja kumanya nti obuvera kambusunsula embuteeka emabbali, ebikuta mbiguze neiba mpa ekikopo ky'amata, amanye nti obucupa nabwo mbwawule nti baddamu ne babukola ki, ne babukolamu ekintu ekirala. Kyenja okusaba abakulembeze bonna abatulaba mu political side ng'ovudde mu kufuna mu kasasiro, ensonga eno ekwatibwa etya? ensonga ya kasasiro nja kusaba muganda waffe Erias Lukwago aveeyo akanyiwamu n'abakulembeze baafugana, kuba toyinza kubeera nga oli mutwe gumu, kuba mumanyi wambazulu tayagala kumuwakanya. Kyenyinza okumusaba aveeyo akwatagane wamu ne bakansala okulaba nga tutambuza ekibuga wamu n'eggwanga Uganda. neyanziza muna nokangende Honorable Twaha waliko ne Lord Mayor Salongo Erias Lukwago wamwagalako omwagadde emyaka 40 wakamukyawo wikisi 2 emabega kasita wazze najja nankumbi tokyagala nebawukana sente ziri ziyagamba zaddayo neda kankubuuza ekibuuzo kituufu nuupu erwanisha Lukwago? Yes. Buli kirwadde bwoba onookivumula sooka otegeere kye kireeta. Ekirese obuzibu mu kanso biri ebintu bisatu. Ekisooka, Lord Mayor yabikkako nnyo obukyayi n'obutakwatagana bw'ayina ne Speaker Zahara Luyirika. Era yabikkako nnyo mwekyo mwebaza. Kubanga Zahara Luyirika ne banne be bakulemberamu ogende wa Genosale ne Mayor Mulyanyama. Mayor Mulyanyama ewa Genosale okujjamu kakana byenjogera mbimanyi Mayor Mulyanyama ne Kidandala. Mpo omukisa nteese nze mwogedde nkube Mayor Mulyanyama bamutunuzemu kamera yekka. Mayor Mulyanyama, Kansala Zahara Luyirika ne Kidandala be bakulemberamu ogende wa Genosale okujjamu Lord Mayor obwesige mu kisanja kye bamugiramu obwesige. Kiriwa kyonna kye bamugiramu obwesige ekyali ekya mpo omukisa nteese bannayuganda bo basobola okutegeera. 2016 yali 2016 kansuubira nti obudde bwange ogenda bompa kati kyoli mukwogerako kyenjogera bannayuganda benteesa nabo bakimanyi. Zahara Luyirika yali kansala 2013 yali kansala ne gundi yennyini yali kansala. Byenjogerako mbimanyi. Ensonga ey'okubiri ereeta okugugulana mu kanso wakati wa Lord Mayor ne Speaker ne bakansala ye Lord Mayor okulemererwa okuzimba abakulembeze nayagala abeere enkoko emu empanga mu kisibo. Buli w'obeera nga toyina musingi tosobola kukulembera n'obeera comfortable. Bw'otunulya cabinet yonna ya Nuupu okuleka omuntu omu Deputy Mayor naye nga jjukira aba Nuupu babiri bonna baagala ekifo kitya Mayor Mulyanyama ne Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi akozesa Speaker ne bakansala abalala okulwanyisa butereevu Lukwago. Mu byobufuzi waliwo kye bayita bawalaala oba bawololo. Omuntu asobola osirika n'abeera n'abamukubira ekikopo okuba ejjinja mu kisaka. Ekintu ekyokusatu kireetedde Lukwago obuzibu kwe kwagala okukola akabiina ke yayise PFF okugikozesa nga handshake okussaawo enkolagana
n'okulimba bannayuganda ne bannanu kakkana katono nsooke mmalirize okussaawo okulimba n'okubuzaabuza bannayuganda nti ye ataddewo enkolagana wakati wa PFF ne NUP basseewo enkolagana nti ndekera ku bwa road mayor nze nkulekere ku bwa president kuba Lukwago omusajja mutiitiizi nnyo ne bw'okuba kubibwa oti mu ngalo adduka tukyali kujja kasasiro kyenkulaga nti kati road mayor olw'okuba atya okuwangulwa ayagala okubuzaabuza nti ye ataddewo enkolagana wakati we ne NUP emulekere obwa road mayor baleke muvuganya Nyanzi kumba alaba kati Nyanzi kwe kuteekawo olutalo batandika omulwanyisa direct mu kanso kubanga talina bagenda kusimatuka lutalo olwo mu bantu na kusaawo enkolagana butereevu ne Kyagulanyi kumulekera kifo ekyo kubanga amaze okuyulika bakansala gwe babadde balagira okwetonda wa NUP. Anyfic Media. Sibe guli yali ku cabinet ya Lukwago oba ya Murodi ya Lukwago kati obuzibu obwo senga Ssaalongo Erias Lukwago abulengera amagezi gensobola omuwaga mirundi esatu ekisooka ekite kitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo n'ebirungi byakoze agenda byonoona naye entalo ezo tazitandise leero aranise Wanyana ne banne nga bajjamu Erias Lukwago obwesige be balinnya ku mmeeza era nekimuyambako kuyingira kyekyamuyambako kuyingira parliament abamu ku bannaffe muganda waffe bayise kifeesi abagenze mu kanso omu kubo ye mukuumi wa road mayor era abamanye emmotoka ya bulaka ebeera emabega w'emmotoka ya road mayor driver waayo ye mukuumi wa road mayor eyabadde ne muganda waffe omu yabadde mu kasaati akeeru wano kyebanga era abamanyi abantu abadde batambulira ku Ssejjirinnya omwana oyo kwabadde atambulira era entalo zonna ezibeera mu road mayor babadde babeerako so bino ebikolebwa road mayor ali mu kubuzaabuza bannayuganda kubanga toyinza kukwata lipooti n'ogitwalira Kosase nga kanso mw'otuula era gy'okulembera terina kyena okuleka bannayuganda okubanga balowooza bonna basiru ne babagala babakuumire mu bujege waffe toyinza kuŋŋamba nti oyina abantu ku kanso b'otuula nabo era b'oyisa nabo ebintu nti bo togenda bawa lipooti ogitwalire Kosase kikyoba okukusa Honorable Twaha neyanziza Dubai Musinguzi Samuel bali kubeerako agama watching live from KSNC. Uwulire yatuwulire. Nange nemettegeera. Kangendewa oba US munna yali munna NRM kati munna National Unity Platform. Ndina nsonga za Lord Mayor. Wamune banna NUP njagala kumanya NUP yerwanisa Lukwago oba Lukwago yalemedde okukola. Neyansanyo testes wa media bali kufa kusabu nate nange nenjogerako eri eggwanga naye nze ku kyalo di Mayor Erias Lukwago nkyogerako bwenti ku nsonga ya Kasasiro tikituufu Erias takyasobola ebisanja byonna byakoze nze sirabangako Kasasiro bwawedde mu kibuga kuba Kasasiro yatuuka okukuba abantu ne bafa mu Kiteezi nze mbeera wali nammere waliyo abantu bange abafiira mu Kiteezi nga banneyiba baali bakola mu Kasasiro. Kasasiro yali yakola entuumu ng'ogamba mountain naye ebbanga eryo lyonna yali tawubako lugulu lwa Kigeregena mu Kiteezi kulaba Kiteezi atuuseewa kujjamu kintu kiri nti bannange kati tukome okutwalayo Kasasiro tufune ewalala. Anti mu January yawandiika ebbaluwa n'agiwandiikira executive director. Ebyo byonna abantu bye boogera oba Lukwago byayogera nze ndaba bigwanyi. Lukwago nga bw'omumanyi n'awandiika ebbaluwa okugitwala ewa executive director n'atamuddamu Lukwago n'atateekawo mbeera. Ndowooza Lukwago si eke yawandiika n'akwataganya ku nsonga z'ebyobulamu mu kanso naye yawandiika. Kituufu bayinza okuba bawandiika naye tebakiteekamu kirabika vibe. Naye nze entesa yange eya Kasasiro n'Ekiteezi ng'ate abantu baafa tebabasasulanga. Abalinaanyeewo okulinaana Kasasiro oyo w'omu Kiteezi nze nali nteesa nti babasasule
okuviira ddala ku transform eva mu Lusanja paka mu Kiteezi basasule abantu abo okusinga okugenda okugula ewalala basasule abantu abo abantu bajja kuvaawo nga gavumenti ekitaddemu omukono egenda okubawa ssente ze baagala okubasengula okugenda mu bifo ebirala naye bye bagamba nti bagenda kunoonya bagula ewalala nze sikiwagira kuba olaba n'ekkubo eritwala kasasiro lyabalemu okukola buli mwezi buli mwaka buli lunaku bagamba bagenda kukola ekkubo ssente zafuluma naye tebalikola abantu bekalakasankoko ku kkubo eno ne bajja ne babalimba nti mugw'omwenda naye ne mugw'omwenda ekkubo kiryengerako lino eryemperero eryamukabu eriti eriva emperero erigenda mu kasasiro mu Kiteezi lyabalemu okukola ekkubo lyonoonye bizinensi z'abantu amaduuka gonna gakwasa enfuufu naye nga Erias Lukwago atunula Erias Lukwago ajjuddemu obubadi bungi yamanyi nti bwanaakaba yayiba nzita ng'abantu bamwongera ebisambi abantu ku luno tulabuse ekisooka yatuulira abavubuka nze siwulirangayo omuvubuka yenyumiriza mu Erias Lukwago nti oba yabawa emirimu ate nga buli tenda agirinamu omukono naye abavubuka bali eyo bakaaba ate nga muno omulembe gw'abavubuka Erias Lukwago awummulemu lwakuba bannabyabufuzi abasinga tetukkiriza kuwummula naye awummulemu omulala akwate ku nkasi obubbi obufembegedde mu Uganda ne mu Kampala buva ku bbula lya mirimu abavubuka tebalina mirimu naye bo bakitwala nti emirimu balina giwa baŋŋanda kugoberera kalandira ng'ate abantu yakozesa abantu wano mu kalulu abavubuka nange bemmanyi abavubuka n'abasuubiza emirimu ne ssente teyabawaayo wadde n'ekikumi ebyo tubikooye Erias wummulamu twali tukwagala nnyo naye wummulamu ofuneko entebe abantu bajja kusiima nti waweerezaako kye waweereza ebanakusanga nga bakuleetera otuta ani gweyagaladde mu kifo ky'Erias gwe njagaladde mu kifo ky'Erias nze nga nze ku bantu bempulira abaagala okuvuganya nga bava mu kibiina kyange ekya National Unity Platform njagala berondemu omuntu omu ow'enkizo gwe toyina nze nga nze sirina neyanzeege budde nno buntwala yakuwagira lagadi nzikize Yali mutuleeta lagadi information ate nsobole okuba ntugenda ku nsonga ezabadde makindi tunziko olunaku lwayo budde mulemu Anyfic Media. Okay, neyanze kabale ku Facebook live mwebale kubeera nga kwemuli ine program the earthquake obunkenke otogera ku nsonga eziri mu ggwanga lyattu lino Uganda atunuulira emiramu eddala ekibadde mu wiiki ate tusobola okuba tukikubaganyako ebirowoozo n'abakulembeze ab'enjawulo kasuka information gye mbadde njala okuwa honorable Twa kubanga alina allegation yataddewo awo nti abakulembeze ba National Unity Platform balwanyisa Lukwago era bagenda newa genocide naye si kituufu ekintu ekyo Twaha kyayogera kubanga takirinako bwino whatsoever ate era njala mutegeeza nti kidandala gw'abadde alifaringako yali mumyuka wa Lukwago nga tanaba nakukola ki n'amuggyako nga mu kisanja kiri amuggyako alyoka amusikise Doreen yamanyi lwaki yamuggyako yasigalako wadde bali bamuggyeko be bajja omulodi ogwesigye ani yasigalawo yali acting anti n'omulodi bamuggyako naye kooti nekola etya anti kidanda n'asigalawo nga acting mayor si buli kimu tulina owolereza ekituufu kisigala kituufu nakola kati ekituufu kiri nti Lukwago ku luno tewali yamulwanyisizza wabula Lukwago nga ye alina kyayagala okukola okulaga nti bakansala National Unity Platform beyaweereza ku luno tebamanyi kye bakola naye ng'ate ebyokukola kubanga nkugambye bafuna okuyigirizibwa okuli mu kibiina n'obukulembeze leadership skills eziriwo kati abantu bategeera era bamanyi ki ekyokukola olwaleero ekisembayo mwanyinaza alina kyayongeddeko wali katono ku kya Lukwago gaba emirimu ekituufu kiri nti Erias yadde omwagala oba tomwagala naye ekintu Museveni kyeyamukola tasobola yadde okuwa etenda oba gavumenti ey'okusiimula ofiisi ye tasobola takyalina amaanyi gasobola kubaako nakyalagira wabula kyalina okukola ng'obuvunaanyizibwa bwe ate n'abuleka kubanga obuvunaanyizibwa bwe ateekeddwa okugamba ba technical officers bali tibanemumpe ripooti kansa ejagala naye
era ne twaha kyogeddeko nti tosobola kukwata ripooti bakansala gye bakubanja ate ogitwale mu Kosase naye era tetwerabira nti mu Kosase waliyo Seggona akali amagwa munne munywanyi information fe abamu be tuba tuteesa wano tusinziira ku bukugu bwe tulina n'okunoonyereza kwe tukola Lukwago Nkoye kati ye mukulembeze wa PFF ali mu kukola empenda ez'okwagala okussaawo enkolagana agambe nti bulijjo tuganye okwegatta ku bwa pulezidenti kati tusimbyewo pulezidenti twegasse ku mukulembeze atya naye nga yafa ku basigaza kafo ka World Mayor n'okusinga b'olowooza gobadde okimanyi nti emmotoka gye baamuwa ku World Mayor gikola n'agiwa mukyala we yaligizi mu nkola egoberera amateeka n'obutaba muli wanguzi nanti yaligizizaayo mu kanso neweebwa omukozi omulala mu kanso oba neetundibwa baamugulira endala enkadde kati kyenjagala okutegeeza kyembadde njogerako ekya genosale ne bakansala kyembadde njogerako ekya genosale ne bakansala abamulyamu obwesige sikituufu nti yagiwa mukyala we yagiwaana eyiruddawo uliriza nti nkunyonyole kubanga ogamba nti onoonyereza naye nga nebenoonyereza tebiriiyo ekituufu kiri nti emmotoka eri engeri gye yajja mu kisanja nga kyebajja bagunjeewo ekigambo kye bayita Lord Mayor Erias Lukwago agamba emmotoka eno teteekeddwa kutundibwa teteekeddwa kutwalibwa awantu wonna eteekeddwa okubeera mu bijjukizo bya KCCA ng'emmotoka eyasooka Lord Mayor okutulibwamu Lord Mayor ayitibwa Lord Mayor era emmotoka eyo eri mu maka ga Lord Mayor Kololo kubanga ono abadde akimanyi nti Lord Mayor ateekeddwa okuba n'amaka Kololo naye bagamumma waliwo general agabeeramu kati emmotoka eyo yateekebwa mu symposium mpomukisa information yange eggweeyo kati abantu bawa ensonga gye mbadde njogerako ey'abakansalazi abaali mu kisanja ekyajjamu omulodi obwesige abajjukira era naddala abatulaba bamanyi bulungi Honorable Kidandala ye yali deputy Lord Mayor naye kyenjagala obbategeeza nti olwaleero Katemba aliwo waliwo ebintu bisatu waliwo ebyenfuna waliwo ebyobufuzi n'okweraga essajja neyanziza obudde bunzirukako